kitalo nnyo kitalo ddala. Mu kusooka baatutegeezezza mbu abaana ababadde bafudde aba Buganda Royal Institute babadde 3 kyokka ate wenkoledde story eno ng'abafudde baweredde ddala abaana 4 ng'ababiri baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange Mr. SMX wano tuba ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi bambi kankusaba subscribing onigene ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Nkutegeeze n'okutegeeza olunaku olwaleero birthday yange, yes 14th April ebeera birthday yange neera njagala bannange mundage ku mukwano. Maama mwaka mulamba mundageeko ku mukwano, enamba yange y'essimu yeeyo. Osobola okunkubirako n'ombuuzaako, osobola okunkubirako mostly nandiyagadde okulaba bu message ogenda okunkubirako ng'ongamba SMX ka message akaliko omutwalo ako kalabi nze akasindise onkubireko ngambe ka message ako akaliko ekyebiri oba ekyetaano ne waziba 15 jaziwelo kamingo ngambe mbu kakogenda ogulemu ekipa ya soda osobola okubeera ng'onywa ku lunaku lwa birthday. Ate ku buli story gye ngenda okukola olwaleero ngenda kweyongera okubeera nga nkojjukiza. So today is my day. Nsaba Mukama Katonda nnyongere emyaka emingi sigale okubeera nga mbaweereza wano ku SMX Media obutaweera. Yes. Amawulire ge twafunye olunaku olw'eggulo nga we nkutegeezezzaako nti ag'abaana ba Buganda Royal Institute bambi ababadde bagenda ku beach Entebbe okubeera nga balya obulamu. Ebifaananyi ebi byennyo sigenda beera nga mbibaga amazima byesittaza. Abaana bafunye akabenje, emmotoka n'ebasogonyola nalabye abaana nga babatikka kabanga lya poliisi ne ŋŋamba ya Rabbi ng'abaana baweddewo babadde basanyufu nga bagenda ku beach okubeera nga bawugako okusinza ku information gye tufuna. Nera nga abasatu bafiiriddewo lwakuba wengenza okukolera story eno nga toto y'abaana abafudde bawoledde ddala 4 kyokka ate nga babiri baddusiddwa mu ddwaliro e Katabi nga biwala ttaka. Bano bafiiridde side z'eye Masindi Garuga Road town council ye Katabi. Yes, gye bafiiridde nera nga babadde kitegeezebwa mbu bagenda ku beach kubeera nga basanyukamu engeri gye yabadde weekend olunaku lwa 6. Kitalo nnyo kitalo ddala okuva eri abaana ba Buganda Royal Institute. Tusaba Mukama Katonda abazadde baabwe abagumye n'abasigaddewo Mukama Katonda asobole okubeera nga abasuusa. Kibi nnyo nnyini ddala.